bannamawulire bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bagenda benyigira mu kuweereza eggwanga mu department ez'enjawulo. Tulaba bannamawulire bangi okuli Kazibwe Bashir ngono yasokera ku Pearl FM nagenda kubukedde kogatana NBS TV yagenda mu maaso n'okuba nti yesoga parliament. Waliwo munnamawulire ngono wa NTV omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti aluzinga omulimo gwe olw'okuba gavumenti yamuteekako ennyinga nti aleeta nnyo amawulire g'opposition. Yoga yajoininga Bobi Wine era nga ali mu People Power bamuyita Joel Ssenyonyi. Bannamawulire bangi bagenda mu maaso n'okuba nti baweereza ebitundu byabwe mu busoga eyo nabo gye bali mu department ez'enjawulo. Kasolo Rio Alton yafuuka meya waayo. Wetwogerera Farida Nakazibwe yavuddeyo bulambalamba n'awandiikira Kabaka ng'amusaba okubeera omuweereza we ng'ayita mu ministry ezimu ez'enjawulo oba ng'amuwadde obwa minisita mu Buganda. Wano nno ensonga tugenda kuba nti tuzikuleetera nabiki abantu betandise okuba nti boogera ku Farida nabiki Farida ye kyalowooza. Tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Jr. Webale kuba nti otambula nange ngenda kusaba gomupya buladi genda mu maaso n'okuba nti otwegattako ku mikutu egy'enjawulo especially guno genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Then olwo nno osooka olabe obuwoomi obuli mu Uganda Mukamoli ne Jimso nga yakuweereza. Mukyala mukulu nga ye Oprah Winfrey we Uganda. Omukyala ono bamuyita Farida Nakazibwe wa myaka 36 egy'obukulu era ng'aweereza Uganda mu department ey'amawulire okumala emyaka mingi. Wetwogerera Farida y'omu ku bakyala oba y'omu ku bannamawulire abakyasinga okusoma abakyasinza okusoma amawulire nga bakozesa olulimi Oluganda. Farida Nakazibwe y'omu ku bakyala oba oliawo abakyasinza okuba nti bali respected ku TV ze Uganda either presentation oba engeri gyaleetamu amawulire ge. Mpola mpola ng'ebyo bikyali awo. Farida recently nga Kabaka aweze emyaka 66 egy'obukulu yamwagaliza amazaalibwa amalungi wabula waliwo n'ekiwandiiko ekitongole kyewandikidde Kabaka kogatano bwa Kabaka bwa Buganda. Farida agamba nti ku myaka gyendiko ndaba nkuze amalala nga vuddemu neetaaga okukolako ekintu nga nkikolera ensi yange. Ensi yange gye njagala okukolera si Uganda wabula njagala okusooka okutandikira gye nva ye Buganda. Bampita Nakazibwe ndi mukyala Muganda nafumbirwa Buganda nawasibwa oba nadetinga ku bakyala abasajja bonna Baganda. Now nkuze mpulira ndi mu position eweereza era ngenda kusaba ayisa abasajja Kabaka osobole okuba nti onfunirayo ministry emu gye nsobola okuba nti oba olyawo nkuweereza. Wano nno kiraga nti Farida Nakazibwe ayagala bwa minisita mu bwakabaka bwa Buganda. The question is Farida qualifying okufuuka minisita wa Buganda oba nedda? Kubanga waliwo ebintu bibatandise okwogera nti oyo abaddeko mu scandals ez'enjawulo okwagalako baasikaali bwe balwanira ne Justin Namere mpola mpola okwagala NRM vestia person Alhaji Moses Kigongo mpola mpola mbonazo eyinza okubeera factor mbw aswaza Obuganda. Then n'okwagala omuyimbi amanyikiddwa nga Bruno K Haji nakuzino Bruno Chigundu Haji Jamiru nga Aipas bamuyita Haji Badiru nga Aipas bamuyita. Now bino byonna tebijja kukola makulu. Omanyi bannayuganda tulina emitima emibi. Tulowooza nti oba oliawo nze wemba sikirinaako omuntu omulala tali suppose kuba nti akifuna. To me Farida Nakazibwe qualifying okola
okufuuka minisita ne bw'aba afuuka minisita wa Uganda kubanga byakoze abikoze era nga olaba mukyala muyivu mutegeevu asobola okuba nti asaavinga abantu mpola mpola. Bwe ndaba obukakamu bwonna omukyala engeri gyahandolingamu ebintu bye bwabuuzaamu ebintu bye, I think oyinza okulowooza nti tuyinza okufuna Rebecca Kadaga omulala. Ono omuwala alinga Kadaga, characters mu njogera empresentinga n'okuhandolingamu abantu, nsuubira alinga Kadaga. I think yalifunye omukisa ne mutumwako position yonna either mu gavumenti eya wakati oba eya Buganda ne tulaba bwaweereza then ne tulema kumisinga services ezo. Mutakyali muto alina ideas ezisobola okutwala Uganda mu maaso myaka 36 gyokka. Nsuubira bali muwadde chance omwana ono n'aweereza Obuganda oba Uganda n'afuukako ne tulaba kyayinza okukyusa ku nsi yaffe Uganda. Mwebale kuba nti mutambula nange, mbaagala nnyo. Olunaku lwaleero kankome wano, twegweko edda mpola mpola. Bye bye, twegweko.